Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Bikira Maria gy'ateesamula. Ayi Maria kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange. Nkusitulira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma nzibira ng'awo omuddu wo owuwo ku bubwo. Mikwano gyange mwenna mbalamusaako nnyonnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristo. Ennyenye yaffe eya wiiki eno, taasa omutima gwo eri obulumbaganyi. Taasa omutima gwo eri obulumbaganyi, ennyenye yaffe eya wiiki eno. My dear friends, as long as we live, we must guard our hearts from taking in filth. Buli lukya abantu bagenda kutuyiwa, kutunyiiza, kwagala kututabula, kutujja mu mbeera n'okutumalako eddembe. Omuntu asobola okwogerako ekintu oba ebintu nga ye yennyini akimanyi bulungi nti byakwogerako bikyamu. Ebyo n'ebiringa ebyo bibaddewo era bijjanga kubaawo, naye tetulina kubiwamwaganya kuwaŋŋama mu mitima gyaffe oba kubiwamwaganya oba kubiwa katebe mu mitima gyaffe. Tetulina kubiwamwaganya kuwaŋŋama mu mitima gyaffe oba kubiwa katebe mu mitima gyaffe. We can't allow such things to become part of our lives. Abantu bangi baawukanye ne bantu bannaabwe, baawukanye n'abantu be baali baagala, beegaaniddwa abantu be baali batasuubira, era baliiriddwamu enkwe abantu abaali beeyita mikwano gyabwe. That has happened. Ekyenjawulo kiri nti waliwo abaafuna okusomoozebwa okwo ne bakikkiriza nti oyo ye muntu, ne basalawo n'okusonyiwa era ne bakita. Wabula waliwo abalala abaayita mu mbeera y'emu nga bali, naye bo ne bagaana okukita. Wabula obuzibu bwe buli wali nti bw'otasonyiwa n'okita, mugenda kuvaamu bulumi gy'oli na bukyayi. Mugenda kuvaamu bulumi na bukyayi ku ludda lwo. It's for this specific reason that we shouldn't allow what happens to us to get in us. We shouldn't allow what happens to us to get in us. Tulina okufuba okulaba nti ekitutuukako tekituyingira. Ekitutuukako tekituyingira. My friends, we must guard our hearts jealously. We must guard our hearts jealously. Tulina okulwana okulaba naddala mu kisiibo kino ng'emitima gyaffe Yezu agituulamu ate ye nga yagiwaŋŋamamu yekka. Bw'anaagituulamu ye yennyini agenda kutuyamba okulaba nti tegiyingiramu butwa. Abalungi bange, nsaba bw'oba wali weegaaniddwako, osuuliddwawokko, oliiriddwamukko olukwe, okubiddwako ku kasa, olimbiddwako omuntu gw'otasuubira kukulimba, kkiriza nkugamba ekigambo kino olwaleero nti let it go. Kireke kiyite, kijje mu mutima gwo. Omuntu oyo n'ekyo kye yakukola tokiwa mwaganya kuwaŋŋama mu mutima gwo na kukufuukira muziziko gwagenda mu maaso kuba na ddembe na kusanyuka. Omuntu oyo n'ekyo kye yakukola tokiwa oba tobiwa mwaganya kuwaŋŋama mu mutima gwo
na kufuukira muziziko gwa genda mu maaso kuba na ddembe na kusanyuka. Don't hold on what she or he did to you, and don't allow it corrupt your identity. Don't allow it corrupt your identity. Let's identify with Jesus and let's all have our security in him. Mumanyi lwaki kino nkireese mu budde buno obw'ekisiibo? Kuba nkimanyi nti singa weesiba ku kintu oba ebintu ebyo bye bakola oba engeri gye baakuyisaamu bigenda kulumya mutima gwo, bigenda kukulumya omutima. Ate nga njagala nze naawe tulye Easter y'omwaka 2024 nga tuli baweewufu era nga n'emitima gyaffe mirongoofu. Nga gwe wennyini omutima gwo gweyagaliramu era nga guweesa Katonda ekitiibwa. Eyo y'ensonga lwaki ndeese munyeenye eno mikwano gyange. Kwegayiridde munnange, towamwaganya kintu wadde omuntu yenna amaanyi n'obuyinza okufuga omutima gwo. Kuba singa gundi bye yakukola oba byakwogerako obikkiriza okuwaŋŋama mu mutima gwo, kitegeeza nti kati ye yali mu kufugamu ggwe kikafuwe. Ngambye singa gundi bye yakola oba bye yakwogerako obikkiriza okuwaŋŋama mu mitima gyo ne bikulumya, kitegeeza nti kati yali mu kufuga mu mutima gwo. Ate ekisinga okuluma okimanyi mukwano gwange? Kye baakukola baakikukola, kye baakwogerako baakikwogerako kyaggwa. Abaakikukola bali eyo beeyagala, gwe baakikola obonaabona nnyini. Oh, it's painful. Abaakikukola bali eri baniigiina, gwe baakikola oli awo bonaabona. Nsaba ogambe nti kikafuuwe nze okutambulira mu busibo bwo n'okutambulira ku ntoli z'oyo eyannumya. Kyonna kye kiri weegambe nti nkita leero in the name of Jesus. That I'm letting it go and I'm setting myself free in Jesus' name. In brief, this week we are going to get into forgiving and letting go. We are going to get into forgiving and letting go. Kino nsaba okunkumula amatu okiwulire bulungi mukwano gwange. Saba okunkumula amatu okiwulire bulungi mukwano gwange. Their offense is not yours, and so you shouldn't own it. Their offense is not yours, and so you shouldn't own it. Saba Mukama nyamba okitegeere kye njogedde. Gundi oba gundi kye baakukola si kikyo, si gwe wakikola, kyabwe. Bo be baakikola. Kati gwe tokitwala si kikyo. It's not yours at all. Si kikyo kyabwe. What they did originated from them. It's theirs. So you can either take it or drop it. I mean, it's upon you. You're the master in that. Kati gwe controller wekyo. You're the controller in that line. Bo be baakikukola be baakikola. Gwe tokyesibaako, tokyefuula nti kikyo. Tokiwa mwaganya kwegirisiza mu bulamu bwo. What they did originated from them. It's theirs. So you can either take it or drop it. Kyonna kye baakola kyava mu bo kintu kyabwe. Kiri eri ggwe okitwala n'okiyingiza mu mutima gwo, oba obutakiwa budde n'okikasuka ebbali n'obasonyiwa gwe n'okita. Era kino mukwano gwange nkusaba okikole mu kisiibo kino. Era okeewenga akalabo ka Easter ya 2024. Keewenga akalabo k'omwaka guno omujja mukwano gwange. With that, you will have blessed your heart in a way never before.
Mu kitabo ky'Engero omutwe gwa 17 omuwandiisi atugamba nti anoonya okwagalibwa asonyiwa abasobya. Wano omuwandiisi tayogera ku kwagalibwa bantu buntu wabula n'okwagalibwa Katonda. Bannange obutasonyiwa bumenya. Obutasonyiwa bumenya. Anti ogugumuka, osula olowooza, onyinyibala, ne weeyogeza wekka. Naye ekyennaku gw'onyigidde ye tabimanyi nako, ne bw'aba bimanyi tabiriiko. It's you who is suffering. Ye agejja gw'okogga aseka gw'onyinyibadde. Ekirungi ekikirimu kiri kimu nti yes, bakusobezza naye bo be bakikoze si ggwe. Kye bakoze kibi ye naye si ggwe yakikoze. Kati gw'alina obuyinza n'amaanyi ng'oluŋŋamizibwa Mwoyo wa Mukama obutakkiriza byonoono byabwe oba bikyamu byabwe kukuzimbirira mu mutima nakumalako ddembe ly'omukwana gwange. That's why my prayer is that we may get the grace to push out what is trying to harm us. Abatunyigiriza, abatukaabya amaziga, abatulabya ennaku, abatulumya, abatusobya mu mirimu, abatusobya, abatukubya, byonna bye batukola mulimo gwo era buvunaanyizibwa bwange naawe okubasonyiwa. Wabula kino si kyangu era kiyinza obutasoboka okuggyako nga tufuuse abeegayirizi. Awo okuggyako nga tufuuse abeegayirizi bye njogedde waggulu biyinza obutaba byangu. Kino kisoboka n'amaanyi ga Ssaala. Bw'ebanga essaala ekuwunyira bubi kiyinza okuba ekizibu ddala okusonyiwa n'okwesonyiwa. Ate oluusi kiyinza okwetaagisa okuyunga okusiiba ku kwegayirira okusobola okusonyiwa omuntu oyo eyakola ekintu ekyo. Kuba ku maanyi go ag'obw'omuntu oyinza obutasobola kujja muntu oyo mu mutima gwo. Oyinza obutasobola kwetikkula kye yakukola. N'olw'ensonga eyo mukwano gwange nandyagadde weeyamba obudde buno mu maanyi gano ge tulimu ag'okusiiba n'okwegayirira ositule eddoboozi lyo oyatule nti mu linnya erya Yesu gundi nkusonyiye. The Bible tells us in Luke 6:46 that the good person out of the good treasure of the heart produces good, and the evil person out of the evil treasure produces evil. Nti omuntu omulungi ajja ku birungi ebiri mu mutima gwe okukola ebirungi, n'omuntu omubi ajja ku bibi ebiri mu mutima gwe okukola ebibi. Kino kiraga bulungi nga Katonda bw'atwagaliza okutaasa emyoyo gyaffe era n'okufuba okulaba nga tuterekamu ebyo byokka ebisaana okuterekebwamu. Katonda afuba nnyo era alwana nnyo era ayagala nnyo emitima gyaffe tugiterekemu ebyo byokka ebisaana okuterekebwamu. Nange nsaba tokkiriza kuddira sipeesi yo ey'omuwendo ennyo bw'etyo eri mu mutima gwo n'ogijjuzaamu obusungu, obukyayi, enge, effubitizi, byonna ebyo. Don't allow it. The truth is, these things will pollute your life. The above things will pollute your life. Mukwano gwange, abantu nga basazeewo okwogerera bye baagala mu budde bwe babyagaliramu era mu ngeri gye babyagalamu, kabibe ebikyamu bitya. Ekijjo bifuula n'obbirabisanga ebituufu y'engeri gy'ogenda okubikkiriza okuba n'obuyinza gy'oli. Yes, bye bakwogerako biyinza okuba nga si bituufu era ddala nga si bituufu, naye engeri gy'obyanirizaamu ne gy'obiwa obuyinza okufuga mu bulamu bwo yandibifuula ebituufu. Therefore, my friend, be aware of what is trying to enter into your dearest heart. Push it back
or erase it through forgiveness. And I declare that you will see joy, peace, freedom, and happiness flourishing in your life, and you will be able to celebrate this Easter super gracefully, keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Mukama bannanga abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyiza wa buli kantu paatiri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu bambi gubakeko gubakuume gubasigaleko kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe.